Inside Out. Kale on the Inside Out no nakulwa lero njagala baniriza mwena abali gye muli era gye musinziro tulaba mwebale gula data mwebale kuwayo budde ababa mu taxi nga baddayo nga bava ku mirimu abatulabira ku office zaabwe mwebale tulaba ate ne mutakoma okwo ne mutuwa n'endowooza zammwe mu comment section byonna bye mutugamba okola tubitereeza era episodes eziddako ne zibanga ziri quite improved bye twogera wano tetulaga nti fe abasinga naye naffe tuwandowooza zaffe nga bannayuganda n'olunaku lwa leero ndi musanyufu okuba nti nkyaziza CEO Spy News Uganda Mr. Andrew Lumba era nga tugenda kwogera ku General Muhoozi Kainerugaba ne tweets ze nga bwe zibadde zigenda mu maaso wiiki ewedde. Mr. Lumba, yes, sir. Ndi musanyufu okuba nti nfunye omukisa okukyaza kitwala nti gwe mulundi gwange ogusooka era olwaleero olunaku lwa byafaayo gyendi okukyaza Pan-African. Ndi musanyufu nnyo okukyaza naye njagala tutunuulire ku nsonga nga bbiri naye esookera ddala wiiki ewedde General Muhoozi Kainerugaba First Son yavaayo n'agamba USA ambassador yeetonde nga terunawera lwa Monday ayogera ku weekend lero Friday internet nekwata omuliro nga ffenna tulinda agenda ku mudeportinga agenda kola ki naye munnange olunaku lwatuuka n'essaawa zaatuuka ffene tulowooza nti yeetonze kuba waliwo clips ezavaayo nga ziraga ng'alina President Museveni ate yo embase neevaayo n'ebijja negamba nedda tetuneetondako ate tetuli willing na kwetonda. Njagala ompe clear image about that. Kirekawa omukwano gwa Uganda as a nation and that of USA. Ekisooka ndi musanyufu njagala kutegeeza weeks nga bbiri mabega nze nalonda General Muhoozi Kainerugaba UK my deputy tuyina ekibiina kyaffe eky'abantu aboogera gwe betayagala kuwulira nanga bye byolina kuwulira. People who speak what others fear. I'm the commander w'ekibiina ekyo. I speak what others fear. Byenjogera ne Muhoozi byayogera gwe tebikusanyusa era tebikunyumira n'ebyo byolina kuwulira. Abantu mu kiko ekyo nalina mu group yange nalina mu Late General Kasirye Eggwanga yafa kati mwasigala munze kati na Muhoozi yatwegaseeko mulimu Frank Gashumba mwali Mutamale Mirundi senior oyo yali kwatangabu so kati bagenze Kasirye Eggwanga na Tamale batufuddeko kati ngenda recruitinga General Muhoozi yomu kwabo oyo atayinza n'okumpitako n'emwano n'atukulembera nze nenzira mu kifo kya deputy kubanga ayina clarity esingako eyange kakati lwaki muwagira ye anti agambe ambassador wa America yetonde zoto abade tuzaguza emyaka nkaga mwebiri nga twefuga siwekiri in fact it came very timely into kumyaka nkaga mwebiri tuzaguza omuzungu ali wano ambassador kyayogera ku ggwanga kyayagala kukola kyakola ku ggwanga si ggwanga lyokka Uganda Africa yonna America akola kyayagala si mwe kyemwagala naye gwe bwogenda mu America okola kye baagala ne bagamba embassy ba independent nation mu that nation representing eri okay very good nzikanya naawe embassy ya Uganda mu America naye sola kola kyeyagala mu America lwaki kyogamba nti it is a right it is one way embassy bwebera mu Uganda ya America eyo kati ggwanga na ambassador akikiride ggwanga kale ambassador wa Uganda mu America akola ambassador wa Uganda wa America byakola mu Uganda lwaki right ebera one way sebo nkubuuza ejo ita freedom that's a right America zawan mu Africa neto mukulembezi w'eggwanga Gaddafi nimera neddayo netuula teri n'omwajogerako America ekugamba nti nkoze sanctions kuba police bana abe Uganda bana olwo mwatulugunya tebalina evidence batta batulugunya
ne bateeka ko sanctions ebatadde ko sanction yo ate egenze Libya neto omukulembeze waayo America nga yeroze sola okwekweka mbanansi ba Libya tutegeera America yeyatta Obama wamala kutanaza ono Kenya ne bamwa red carpet ngomaze kuta mukulembeze wa Africa nga wefulo li muddugavu osemuno ne bazana bakwa red carpet mu Kenya kubanga ozalibwa oyina into za Africa America tunulire ekiri mu kugenda maaso Israel Palestine Ukraine no katsoke ne Palestine olaba America ekwatagana ne Israel okusanya cleansing an ethnic group. They're clearing people of an ethnic group. Cleansing, what they call cleansing. Mu Palestine. America, ekwataganya na Israel. Batira dala abantu. Muhabo bota mulimu abana. Abatalina musango. Mulimu abakazi balina embuto tezirina buzibu. Tebalina musango. Mulimu abakyala batalina musango. Bonna ose otanga nga binyonyi kati noje Uganda mbutu kukubire mu ngalo otaddeko envumbo kuba polisi bana abapolisi bana kwabo temuli komanda tukimanyi nze naawe nti wano singo nkube kikonde tuli wano Simon Muyanga Lutaya natavayo kunenyo okimanyi nti nyigira Simon Lutaya Muyanga Lutaya why oli mukozi wa Simon Muyanga Lutaya bakwa bate irumba mu ofisi ya Simon Lutaya Simon Muyanga Lutaya na atakukanga vula ate na atanetondera mu Uganda chief of command yani si good commander in chief yani ani alonda bana ba police bobo yagala kuzewe kitabantu ekiturugunya abantu ekisibera abantu bwerere osokera kwani sebo kumwogerako osokera kono gwe batumye oba abatuma go osokera ko oyo bwo mujeko ani agenda omulala kubatuma ate kubanga abatuma bamujeko oba wamutaddeko envumbo bwono omujjako n'omukangavula ani agenda kubatuma abalala kubanga ne gwe banaatuma nga mulala yamutumye ajja kumanya ekyatuuka ku munne gwe baatuma n'akola ebikyamu olese wali President Museveni yeetaaya n'oliwo no bambi oyagala kutulooza nti olina kyokola ku ddembe ly'obuntu mu Africa gw'osooka okulyonoona gw'osooka kuta abantu n'olwekyo okuwuddisa abantu Abafrika ndaba na opposition bambi opposition abatalina ndowooza bokati nobalaba gonya ezeneteekako omugongo ng'empologoma emugoba n'alaba gonya emuteddeko omugongo alinyeko abuukirako n'akuba mu ngalo kyokka gonya bw'amala kulinnya ku mugongo emutwala mu mazzi mu leeki nekayo n'erya kaakati n'alowooza nti egonya emwonyeza empologoma bye bakola leero mu ggwanga lino Uganda nga Museveni ye president enkya bajja kubikola n'ebisingako nga Kyagulanyi ye president n'olwekyo bwe mbandi wa kusupportinga ekituufu njagala nkisupportinge nga sifudde yani president sikanya n'abazungu bye bakola mu Africa Muhoozi mwebaza nnyo atanse kwogera nga tonamwebaza manyi yakoze nga kiyinza otuviramu obuzibu ng'ensi muntu yenna talina maanyi kati superiority katwogere ku superiority osobola otya okuwakula olutalo n'omuntu gw'omanyi nti akusinga in all angles amawanga gano gonna golaba there's what they call self determination okubeera kyegali galwana mukulu wange tumaze emyaka 62 baga baatuwa independence baatuwa buwi tugenda kumala emirala 15 nga twefuula abalyoke nga tetulyoke manye emyaka America jerina nga yetu 2 over 200 years ati fabenkaga tuli mu kukompetinga n'ole webibi yes alaba kikola Muhoozi kyakola olwaleero let him start the revolution no batagimaliriza ejagenda mbyafa twatandika bweti revolution wawedde emyaka 2 tulwana na America oluvanyuma tugiwangudde abahiti hishanzo balaba kigasa kyo tandika olutalo kati of course tumanyi tugenda alemererwa ani agaye tugenda alemererwa ani agani why you specific ani agaye tugenda alemererwa erwaleero America yaduka Afghanistan oleza bali bagalanya okudukayo Afghanistan esinga America amanyi naye baki baddukayo baratuuza ku kyokya kale katuwagire kamalirize tongamba kale saagala obere njagala obere optimistic nti bw'obanga olwanira ekintu kyo si nsonga oba Latifu alina amaanyi genkanawa
ngo goli katono tandika kulwana abanakuyamba banakuyamba nengo tandise eki olutalo Africa tegenda kulinda kumala kufuna maaso enkane ya America eryogetanga kulwanira ebyayo kubanga tebajja kukizo they will not allow you to galvanize so start with what you have Muhoozi mu obugalo kikwasanyo kinga second world oba third world war tandikide Uganda na America tewali buzibu inze mukulu I would rather die now standing than dying tomorrow kneeling before somebody I don't agree with na Muhoozi China abazungu batufuze emyaka mingi nga tetwagala batufuge naye abo mbasirika twawulo mulaba kyakora Burkina Faso ngenda I'm going to Burkina Faso in December ngenda mukwata mu ngalo amawanga gonna aga Africa genda kolanga twawulo kyakora nabalala abatandisi that Sahel region you don't when you fronting Muhoozi ne byakoze byonna kale ne ex engeri jajitambuzamu gwe tofaayo ku bulungi bwa Uganda nchoba byakola biyinza otuviramu naye muganda wange obadde otya nze bakyegala Uganda efoye nnyo America bwewulira muli ng'omuntu muna Uganda nakyayogedde ku rate ye kubimukwatako okusinga mu America bwawuliranga nze ali mukukola ebintu ebinumya why do you want to care so much about the feelings of America about how Uganda feels of the oppression than vice versa? Why doesn't America feel the pain of how we feel? But you want us to comfort ourselves in ensuring that we don't affect the feelings of America. Who are they, my God? Deputy we atekawo nti omusajja agenda ku Monday twalero lwakutaano twale nti twafira mu filimu yaffe bennyini. No. Do you know that there is a meeting with the President Museveni? Just tell us. Eh? I didn't know about that. Waliwo meeting etegekeddwa ambassador wa America ne president okomeeting ne Muhoozi agenda gibeeramu. Do you know why it has come? It is Muhoozi's tweets. In that meeting Muhoozi agenda kubabira agenda kwabika ababulira kitufu. Kati omanyo temujja kutufuga ngambwa tujja kulwanira tujja kufiira ku magulu. Nze nfiira ku magulu leero nfe leero banzike leero okifo ky'okufanca ngandi ku mavivi ku nsonga etaliimu. Bwe tuba tumaze emyaka 62 nga situ kyalooza America ina kujja wano netufuka ku mitwe Muhoozi bwayogera Muhoozi onyiza America onyiza America banagamba ki bwe mbanga 47 million people abali mu Uganda endooza mabwe nze ndabavaamu ngende na Muhoozi kale singa kibadde bwe kityo nti alumba ba super powers bayogerako nandibadde kusaidia tabalumba ali mu kwogera bimukwatako mu ggwanga talina gwalumba Muhoozi agenzeeko mu America n'alumba omuntu time back omusanze wano ayogera bimukwatako time back yavayo n'alumba our neighboring country ya Kenya ne president n'avayo ne yeetonda nze kitwala nti kyeyakoze nkiwagire kuba abadde bwatyo ekikira nga yavayo n'agamba Kenya asobola ogirumba within few hours ng'agimaze Rwanda eno oyina obudde bwo bulala nga tobeera serious ku kamera wano nga osaagasaaga mu budde bwo bw'eddembe osaagasaaga n'abakozi bano ba Latifa banene musaagasaagamuko Muhoozi alina naye ku time kwasaagamu najja ne ku Twitter n'asaaga nga atadde Twitter gwe gy'otwala nga serious naye munne eri ng'akimanya asaaga so bw'omba omugamba nti obulamu bw'ensi olina butambula 24/7 oli serious tosaagamu Muhoozi yali asaaga naye ensi bwe yakitwala serious ensi n'agiraba nti ate tetegedde nti asaaga kitaawe ne yeetonda ekyo ne kigwa gw'okimanyi nti wano mu Uganda mulimu abatabani baali ba president b'e Kenya bali wano mu Uganda mbamanyi babeera wano Kololo abaana ba president abaliko ba president b'e Kenya babeera wano era Muhoozi yabakuuma era basikana ne banyumya bali wano e Kololo nsobola okutwalayo manyi banyi kakati Muhoozi ne families ezo bamanyi nti sometimes they throw jokes they throw jabs naye mwe the ordinary people they read bwemukitwala serious Museveni amanyi kubazanyira ku miraze ne yeetonda naye ng'akimanyi nti bibadde byakusaaga nga Muhoozi lwaki ataakinga Kenya olaba waliwo abantu betwala nti they are diplomatic kati Museveni tasobola kuvaayo
recently yavayo n'agamba nti opposition yamubba akalulu naye it was a joke way naye kyaraising debates ku buli media house kati olaba ng'oli waka n'abato olaba ng'omuto azannyira nnyo ku muliro sigamba nti general waffe muto naye nkireetamu ng'ekizampo saagala abatulaba bakitwale bubi oyinza omugaana nti ekyo kibi naye bwaki joke ogicreatinga ku bintu bye tulaba nga bisobola n'otuleetera obuzibu nga mmwe omanyi gwe bw'oba toli mu ame byolaba si byalaba n'ogenda gikuraki nga zako yaba amanyi nti eri family ekwatibwako abali mu leadership bayinza kuba bavudde n'okusimu ne bajokinga ku simu private call ate n'amaana ateekako akatwita namugamba gwe nsobola okutwala mu dakiika emu ku simu n'amaana akatwitinga nga yoli bwakasoma agamba beda byakusaaga naye bwalaba abanansi bali serious. Museveni knows how to calm down the stormy waters. Aja n'akikola naye nga muli akimanyi byakusaaga. Tushobora tutya nti tweet ya Muhoozi about Kenya was a joke and this about USA is not a joke. Because if you are analytical, you can see what the Western world is doing to Africa and Uganda in particular. Secondly, you can also compare what Uganda and Kenya are, brothers. So you cannot take that as serious and you take the America as a joke. No, the American tweet is serious and the Kenyan tweet is a joke because Muhoozi, forget about Muhoozi, the people of Uganda and Kenya and the country of Uganda and Kenya are brothers. There is no reason for, not even Mgingo Islands was at once a problem, but it was solved. So there is no reason. Museveni is fighting for East African community, the political integration. Then finally African integration. How can you have a war with Kenya? Tewasobola kubeerawo ngeri gye basobola kwogera nga ba diplomat. Nkugambye maisini. If you have problems with omukyala waffe wewaka, obireeta mu sitting room awali abaana. Nedda tobireetayo. Chobola ku tension kutenta okusife nange ekigendo okuwulira. That was a joke. That was a joke which was later on taken as serious. But it was put out of fire. Kiteke ku recent tweet about the essay. Tewaliiwo nkola yonna gye musobola kikola nga temukitadde mu ffe eno bannayuganda. Abazungu, they are the masters of this course called international diplomacy. Nti bakusomesa diplomatic relations. Bebakiteeka okitegeera. Omuzungu abalina kyakwagalako, he has no diplomacy. Bw'obona ekyomwagalako yogeza diplomacy. Of course this is when you come to me, ebyo bireke muganda wange gwe gonyiza because superior to who? God created one human race. One. Tewali ogamba irumba is superior than you. No, we are one. Fete bu create nzeko bino. Category biki you have admitted mbuli superior how? But America, Western world. Go Gambia. Oyogera abantu batagala wulira. Yes. Na nange ekyo nkyogedde gema zibo gamanyi na toyagala. They are superior. Of course they are. Mindset change. Do you know the aid they are giving us? Bagireke tufe. Omuzungu akuletera aid emisana ku macha borehole. Ekiro ya tute gold ya bilioni 5. Ye aid gyo yitagwe. Linda ako kamaleyo. Mweje muita aid wano mu Africa muli basiru. Omuzungu ekiro wano kibeta UN choppers zino nyonyi za UN zola baziriko UN. By law you are not supposed to take them. Abazungu baza kisoyo kyenyonyi ne bo bayina ne kisawe kyabo bogenda ntebe kisawe the old airport basarako party yabo nyonyi zabo wezigwa to checkinga bwezigwa to checkinga bwezibuka awugo mukisa gwe bakoseza okubuusa enyonyi mu Africa yonna nadala wano mu Kongo ne bagenda mu Kongo ne babbayo ebyobugaga byonna ne babireeta ne bakukusa ne babitwala kakati bwe bala bitwala ekironga temulaba kumacha ne bayita BBC, Al Jazeera, CNN, sasa Simon Muyonga Rutaya News, Irumbaz News, mujetu babulire. Africa tusindika mu Uganda in particular $5 za kuyamba abalwadde ba AIDS, za kuzimba marwaliro, za kuzimba boreholes. Kiro bwatabaddewo media yatute trillions. Kumacha ayagala kuita media atuwe billion. Ebyo mwabaddugavu mukyalowooza nti abazungu ngo they are sponsoring us kale mubireke temutusponsoringa mubireke abazungu juzi Museveni yabagamba bwe kiba kyakugamba nti okukkiriza LGBTQ community here mugenda ku stopping obuyambi bwa AIDS kale mubireke
ne babireka linda kwa kamale point yange ne babireka Museveni nga tabegayirideko yadde bakomyewo ne bazireta sente lwaki they know they can't live without us. Okay. Yes, they can't live without us. So mulekera kubega yanga abantu tabene je batuyamba. What about tulina gold, we have minerals. Kati wachi tukiza ne bazitwala. Why can't we develop our own minerals? Because they have made sure that they weaken your leaderships. That's why ralero muvunana Muhoozi rwakubogerako mukimanyi ndi milioni ata ana musanvu z'abana Uganda ziri mu kukanya no muzungu okunyigiriza Uganda ngo muna Uganda yayogedde nti mutunyigiriza naloza mwe mindset ya mwe nchama. How do you agree with the white man for pressing yourselves? But you said we are one person. Ogambe katonda tondo omuntu omu. Yes. Kati wacho chileta on the other white man fetuli black. Ogambe one tuli omuntu omu. Yes. Kati bwe nkugamba nti white man black man bali mu western world fetula no mu Africa. Ebigambo ebimusinza yabitaddewo. These are documented things. Bwe ngamba omufirika n'omuzungu okitegeera. Wale byentonzewa ebigambo. But we are one human race. Why are we divided? Omuzungu ayagala tubere divided asobola okutubba bulungi. Era omuzungu ateka clear distinction between an African and a European. Omuzungu yabitaddewo sinze. Nze siriyagala. Naye yabitaddewo. Misaluma njagala onjonyole bulungi. If we have minerals, tetugamba nti bazibba ne bagenda ate ne bakomyawo aid. Lwaki tezisigala wano netuzikola mu ffe byetwagala ne tubagubuza finished product. Ne nkunyonyola. Njagala okiddemu bulungi. Yes, ne nkunyonyola nti ne President Museveni olutalo lwaliko nako zino kwe ku adding a value to your own process era olutalo lwabaddemu byayogera buli lunaku. Naye omuzungu takyagala nti mumuwe product eyewedde kubanga bw'ogikola n'ogimaliriza ebyobugagga byammwe byonna bisigala wano. Kati alina kujja either abazungu bakosa obukodyo bungi okusooka making sure nti akuweakeninze leadership yo nga bw'olaba wano omuzungu ajja wano na fundinga government eri mu buyinza ate na fundinga opposition emulwanyisa mwenna musigale mutunulira oli nga solution yammwe gwali mu buyinza olimu kubanga ono yakufundinga ate nawe ayagala kujja mu buyinza olina sigala omutunulire kubanga yagenda kuyamba okukola ki kati akikosa kyakulwanyisa kimu. Ekyokubiri ombuuziza kamaleyo ekyokubiri United States of America USA is an amalgamation of many countries coming together. UK the same, UAE, European Union, all of them they realize the power of togetherness. Now they come to Africa. They are helping you Africans to divide Africa into 55 countries and more are coming. Congo, Sudan, South Sudan bagala kola ki? Somalia bagala dividing. Who is helping them? Omuzungu. Akugamba kakati bwe mba muganyo okubeera mwembi mweyawule. Bwe mmala kweyawula Sudan eyawagulu ne South Sudan ate n'osanga mu South Sudan mulimu Riek Machar na Salva Kiir. Nabo nga America sponsoringa Salva Kiir government ya ate ne sponsoringa Riek Machar. Negenda mu Sudan nekola kyekimu. So n'amawanga geragane mugawulemu mubeere bulungi tebabakiriza kubeera bulungi. Genda Somalia olabe. Somalia erimu ebitundu ebyo. Ekitundu ekikulembera government ekizibwa ensi yonna nga ne UPDF yeri ebayamba ekitundu ekirala kikulembera Al-Shabaab. America ekitundu ekikulembera Al-Shabaab kekisingayo obugagga. America ekolagana na Al-Shabaab okubagulako n'okubba ebyobugagga ebyo. Tekkiriza ne government gyeyambe eno okugenda eri nefufuga z'abayekera. Mu statement yo kyentegeddemu kiri nti disunity eri mufa Abafirika yensonga wakiba basobola okutuyingiramu okutukozesa. Naye disunity evaawa nti omuntu abadde mu bukulembeze kati tugenda mu myaka 4. Njogera ku President Museveni. Ogambe wano nti abamu Abannayuganda basanyuse nga basupportinga ambassador wa America. Olowooza obwo obusungu buva kuki? Obwo obusungu buva kuki? Obadde mu myaka 4 ng'otufuga. Which means they are not happy n'enfugayo. Wakiri kabawagira oli tomanya bayinza oteekawo embeera oba gavumenti n'ekyo. Oli bw'amala kuwangula gwe baagala kuwagira bw'azza olowooza agenda kuteeka mu nkola gwe byoyagala
oba bali abamwagidde bye baagala nayo mmanyi nti lindako omuzungu osaazo no gwawagira Museveni aveeko ng'omuzungu yamwagidde bwadda mu ntebe akola bibyo munansi oba akola muzungu byamwagidde byayagala. Ekyokubiri Bungereza Queen wa Bungereza yamala emyaka emeka mu ntebe yafuga bulamu bwonna paka bwe yafa. Olwaleero wali wani Charles mutabaniwe agenda kufuga di omanyi bw'anaakoma paka bw'anaafa kyogezako gamba mu bulinza si yensobe nedda sebo era kanzize mpolampola tujje mpolampola nkugambye UK Queen yafuga paka bwe yafa omutabaniwe agenda kufiirako bwogenda UAE wano UAE obukulembeze bwaba bwannono. Yes na America ekulimba nti bo bakyusa buli myaka 5 omanyi kye basooka kukola eno wansi bagenda ne bazimba conveyor kinyonyole system nze ngita conveyor gwe kwojja Obama n'otuula ne bakuvuga eno n'oyogera ne balaba wa America naye nga sigwayogera conveyor kwotudde yekulagira kyokkola system eyo emaze wabwe toyina kyosalawo. System eyo yazimbibwa families si banansi ba America families olidde abo abali mbuyinza kye baagala kyokola olidde sebo kye baagala kyokola n'obwaza Trump n'obwaza Biden n'obwaza Harris Kamala there is nothing we are going to change from the system. Kati yo system abagizimba tebamala kuita democracy mu America mu Canada UK waliyo parliaments biri parliament esooka y'abaavu bwe mulondo mukulembeze wa mwirumba bamusindika ate mu yabagaga abagaga bebasalawo gwe kiri mu America. So don't talk about democracy inti kubanga Museveni amazeke emyaka 4 he's the problem ewamwe bamalako emeka mujande mutulimba. So the problem is not the leader no. Kati fena bana Uganda twandibadde behind General Muhoozi reason Muhoozi when you boost morale behind Muhoozi kati fenene twogera wamwe milioni 47 omuzungu asobola okufuluma n'atuuliriza mugamba ki naye Muhoozi bwayogera omu mwene mwekubiranga n'omuzungu tanamutuukako omuzungu agenda kusigala abasibira wabwerere wano agenda kusigala abasanctioninga wano kankubuuzi omuzungu oba otwagala nnyo Uganda bano ogambye batemu ate gwe headmaster wa security mu nsi yonna lwaki otulekera abatemu bano n'ogamba ewange temujja kutemula abanansi bange mu America musigale Uganda olwo tuwadde solution kwata abatemu batujjeemu batwale obo batta obo basiba Guantanamo bumanyi naye ife abatalina amaanyi ogambye gavumenti yammwe tesobola kubawozesa kati n'ogamba eno temujjanga mu America kakati otukoze eki batujjeemu batwale gwe gy'osobola bawoleza tobatujjeemu ogaye temujja mu America ekitegeeza bana abatemu twagala batemule banansibo naye itizoke batemule bana Uganda naye nga abana Uganda tukuba mu ngalo America okoze nnyo kyamaanyi muli basiru oyogedde ku Palestine muli batumbavu temutegeera oyogedde ku Palestine olaba infrastructure gibali bazimbye kati olaba ne weefaanana kyoyagala wano lwakuba general nakwogerera ku X okulaga obutali bumativu bwe tasobola kwogera n'abanna abalinga mu security bw'obeeranga mu mbeera etakweyagaza never allow anybody to tell you about protocol diplomacy decorum ebyo semakadi yebinjigiriza ejuzi ekikere frog bweranga kirinyiddwako elephant nga kiri mu kwerwanako tokinyonyola bya decorum towoogana tokola ki kiina kukozesa buli kakodyo konna okutegeeza ensi nti empologoma egundi elephant endinyeeko oba muntaase bwe mba nfa kanfe nga njogera mutegere nti nayogedde nafiiridde wano. So amawanga bwe gaba gakosa buli mukutu gwonna to mobilize against an intruder. Don't talk about lwaki ali ku Twitter. Amaze emyaka nkagamu ebiri Uganda yefuga tabadde ku Twitter mwefuze bulungi kati lwaki omunenya use every available opportunity to speak out. When you are pressed, nobody should tell you this is a church tabawogane ale mukuntulugunya ale mu church lwaki toyagala mpogane. Is
generally the right person to speak about that? Who is the right person according to you? Mumaje temuli ba spokesperson. Ngabani. Muhoozi is the CDF. Omeje kitegeza. Oyongojeko commander in chief kitawe yaddako. Watayagala muntu ngoya yogero yagalani ayogere. Inze irumba. Ekyokubi Muhoozi mutabani wa president. Oza Muhoozi byamanyi byetumanyize nawe. Or you think like that? Muhoozi byamanyi byetumanyi. Okay. Muhoozi ngakola tweets ze. Ayogeranga CDF oba ayogeranga mutabani wa president. Gwa ogattawo kyo yagala. Ayinza n'okwogeranga munansi we Uganda nga talina na ranka kapere. Nayenga he has aina omutima gwensi nga ayogera. Katugattawo kyo oba oyagala kulowooza ayogeranga mutabani wa president teeka ko kyo yagala taito. Oba oyagala gamba ayogeranga CDF teeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga munansi wa Uganda teeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga mutabani wa Janet Kataha Museveni teeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga muganda wa ani muganda wono Patience Museveni gweteeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga omuntu asulene luzira gweteeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga omusajja omuwanvu gweteeka ko kyo yagala. Oba oyagala gamba ayogeranga omusajja omutono nnyo gweteeka ko kyo yagala. Mr. Irumba sigwe gusoose sigwe ogwokubiri yate sigwe gugenda osembayo ngakola contradicting tweets. Gwozita contradicting mumaje basobola okusonga wali ne bagamba waliwo problem nga commander akimanyi problem eri wano musooke mugende eyo. Goyinza kulowooza it's mwe temumasoma science yako yantalo temwagisoma mumaje basobola okugamba adui wuli nga commander agagenda awo ng'ekituufu kiri ayagala adui alowooze tebategedde waali ye bw'alowooza ekikumi bwe kikwata awo ate n'akwata ebitaano n'abisindika eno wenyini we bali eno yenyini we bali wanaalangirira tugende eno okwatako nga adui ali eno ng'alangirira ate bw'aba agenda eno awatuufu waali wamutegedde talangirira kati gwe n'obeera eyo n'oloba. Mr. Irumba ngatumaliza your last remarks about this. Is Uganda ready to receive Muhoozi as the president? Bino Muhoozi abyogedde kubanga ayagala kubeera president. Mbuuza. My question? Uganda is ready to receive any person for as long as he vies for presidency, including me and you. Niwe abadde akola nti oba alwanira Bannayuganda ku tweet gye yakoze. Bannayuganda abasinga babadde against it. Is the reason why nkubuuzizza is Uganda ready to receive Muhoozi as the president? Nange ne kugamba Uganda is ready to receive any president for as long as he or she has stood for presidency and has been elected. Tebali kujja.